your choice. You're shining the light, telling our stories, giving us the Katonda yeebale nnyo abakatu kye batubayimba Katonda yeebale nja kumwebazanga emirembe gyonna nja kumwebazanga obuteddiza Nambi otukoledde ekintu era ekyo tuli kukikwebaza newankubadde ng'oli ku ludda lukyamu mwana wa Nambi weebale nnyo ebyekisiru byo byewaloopye bituyambye mu mateeka okusetinga kye bayita president gye tugenda okweyambisa okujja Museveni mu ntebe kuba zaatubba leka mbabuulire mmwe abantu ba Buganda saako n'abantu ba Uganda abaagala enkyukakyuka Buganda yokka emala okujjako pulezidenti abalonzi obungi abali mu Buganda mwokka omanyi abantu bajja ne bagamba ekyo ekibiina kya Buganda n'olaba n'omusiru n'akugamba nzo obwombo yita busiru mu Lubongo yagende yesimbeyo waabwe ate mmwe bwe bamwe abaali bagamba mbu ekibiina Kyagulanyi kya Buganda ate yasimbawo atali Muganda mu Kampala nti ate agende yesimbe iwaabwe oba abantu abamu obusosoze bw'abazaalibwa mu mitwe Museveni azabba akalulu k'abantu abavuganya abasobola okumujja mu ntebe n'amala n'avaayo n'agamba nti be baamubba naye nga kyakola mu kiwulire era Nambi weebale kutuyamba n'otusetingira mu mateeka gye bayita president egenda otuyamba otugondeza mu mateeka ne bwe munaatubba mu kalulu ka protest vote nga tugenzere tumulonda mu kooti this time musetinze president kwe tugenda okusinziira onalifayinga akalulu owinyi ddole yanalufayinga bino ebintu byammwe kwagenda okusinziira onalufayinga akalulu nga bwe kyali e Kenya nga bwe kyali luddawa nga bwe kizze kibeerawo mu nsi za Africa ndowooza kati mukyetegekere Museveni bazze bamulangirira ng'obululu bw'osobola n'okwetikka n'otambula n'obutwala ku Electoral Commission kutale ssente ennamboole baba tebannabala bululu nga bagamba tebunnatuuka ng'olwedde ye yakulembedde dda ku bululu bw'ekitugumu nga yakulembedde dda ku bululu bwe West Nile nga yakulembedde dda ku bululu bw'e Kalangala nga yakulembedde dda mu bizinga yonna naye ng'obw'e Kampala kaakati bw'amala okutwala ekiseera kye bagamba ekikkirizibwa okulangirira nga tekirina kusukkibwa yeewa percentage atandikira mu 7 yatandikireyo mu 8 n'ayambala dirwagenda okukola ki okulayira nalukola agudde mu ssente kama Katonda bwakera kubakyala ku blessing abanage temutera ate oluusi kwekubagiza tumwekubagiza nnyo ndoza mulaba Katonda nga yakutteko yongera kusaba nalukola oba abadde asaba saala ki ate n'okubeera omwerufu eri omukulembeze akulembera n'oba mugonvu nakyo kikuyamba kiganga erererere temusobola kuwangula kalulu mu Buganda yabakyawa mwajoga kabaka mwajoga Obuganda mwatubba mwagaano tusasula sente za kabaka mwagaano zimuwa ate ku luno Museveni ne bwanakuba ne bwanagenda n'omwana we simanya pastress oba pasta asumba endiga ne bano ba pasta abalala abafere abamugoberera embabega nga bamubalako akasente n'abeera n'egundi n'omukono akulira okutwala ebintu by'Abaganda e Bulaaya ayina monopolies z'okutwala emmwanyi bw'ojja yakyasinza okutegeera ebintu ebyo kambi babuulire bibakyayiza mukole ku nsonga ezibakyayiza ne bwe munajjayo Nalukoola abantu beekawempe bajja kumuzaayo kakati ekintu kikyuseemu ate Abaganda balina communication tebakaayana naawe Abaganda gwosinga okunyigiriza bamwongera mukwano Katonda gwe yawadde n'ennume ezaala Katonda bwakeera n'akwata omukono gwe ndaba Kyagulanyi nga asaba ba Edi Mutwe nga basaba ba Lubongo nga basaba Bagundi nga basaba tebakomye bukomi kuteeka bikolwa bya kutwagala nkyukakyuka mu nkola naye n'okusaba Katonda abawerekedde oyo mwana Kyagulanyi erinnya lye kirabika ye Musa kirabika erinnya lye ddala ye Musa ye yajja okututwala mu nsi ensuubize mukimanyi Katonda gwe yawadde n'ennume ezaala kankibabuulire Nalukoola yawangula akalulu Electoral Commission ne yeesisiganyiriza okumugazeetinga nemala nemugazeetinga n'alayira n'ayingira Parliament Nalukoola mpaka sente Nalukoola agaggawadde bw'oyingira mu Parliament ne bakwata sente miliyoni mmeka 2 mmeka ne bazikwata ne bazikuwa mbuza kugula mmotoka nezo zootuukirako singa akalulu kasazibwamu noddayo mu kalulu ne bagamba bino tobizza kubanga sigobera we gazetinga Electoral Commission yeba yakugazetinga toina musango kati zososo okulya ze basoso kuwa zikubukala ate teziddayo Media
Media Choice Television, its presenters, associates, and affiliates may not be liable for views shared on this program. Age restriction and viewer discretion is advised. mbalamusizzaako mwenna gye musinzira okubanga mutulaba yenze Emmanuel Kanka Capital wammwe wa bulijjo oli ku Media Choice Telefina. Nkimanyi bulungi amawulire mugawulidde bw'oba tonnagawulira. Omulamuzi Bernard Namanya amaze okujungulula okulondebwa kw'omubaka wa paalamenti ow'ekibiina kya NUP e Kawempe, Kanso Erias Luyimbaazi Nalukoola. Ono gwagambye nti tagwanidde era alina okufulumizibwa paalamenti. Ndi musanyufu nnyo era njozaayoza muwala wa Kigongo, omuwala ayitibwa Nambi eyeesimbawo ne Kanso Luyimbaazi ku lw'obuwanguzi bw'ofunye ate era bw'otufunidde ffe ng'abaagala enkyukakyuka. Omanyi olw'eggulo nabagambye mu Lusaakolinge n'olwaleero mulwongereko ku bubonero obulaga bannankyukakyuka nti tekyali mu kkoona kati ekonkonye ku mulyango. Ndi musanyufu nnyo olw'ensalawo eyo. Nga sinaba kubabuulira lwaki ndi musanyufu kambabuulire kwasinzidde. Ekisooka agamba nti nno ekimusazisizaamu okulondebwa kwa Kanso Erias Luyimbaazi Nalukoola nti Kanso Erias Luyimbaazi Nalukoola ya kampeyini nga yakuba kampeyini ku lunaku lwennyini olw'okulonda. Ekyo kisazisaamu akalulu. Ekyokubiri agambye nti abalonzi baatiisibwatiisibwa. Ndowooza muwulira gye nzija essanyu nti abalonzi b'e Kawempe baatiisibwatiisibwa, akiise intimidation. N'olwekyo kigwanidde akalulu okukadda mu nkuyozaayoza Nambi olw'obuwanguzi obwo bw'otufunidde. Ngenda bbawo ensonga zaage. Ng'oggyeko ekya intimidation alina ensonga gy'awadde eyitibwa ballot tampering, okutigaatiga obululu. Obululu obwabalibwa bwatigibwatigibwa era nti akalulu ako si nti Nalukoola kamusinze wabula kalina okuddibwamu kuba tekaali bakalambulukufu. Si nti Nalukoola bamusinze, akalulu tekaali kalambulukufu. Ulira disruption of polling stations nti era yabala obululu yalemesa okusinzira mu mpoza ey'ababadde bawolereza Nambi bagamba abalamuzi baloya ba Nambi banfaananidde nga kirabika Nuupu ye yabaweereza Nambi. Kirakanga ne Nambi akolera baloya ba Nambi kirabika baava mu Nuupu, Lubongo ye yabaweereza Nambi. Nti waliwo disruptions at the polling stations, kitegeeza nti eyalangirira obululu bw'abantu bungi nnyo obutaabalibwa era obutabala bululu obwo oluvannyuma lw'okubulemesa okubalibwa kikyusa ebiba bivudde mu kulonda. Atenderezebwe Omukama, atenderezebwe Omukama Katonda w'amagye. Katonda alina enkola nnyingi. Obote bwe yali ava mu Uganda yagamba alina obukodyo 99 obusobola omuzza ku bwa pulezidenti dda akasajja ke bayita Kyagulanyi. All right, ye discussion gye tugendamu olunaku olwaleero. Yenze Emmanuel Kanka Capital mbategeezaako ku mukyala omukooki ayitibwa Ssenga Mukooki. Mukyala asobola okubajjanjaba, is a herbalist. Ye ne bakyala banne gwatalina maanyi ga kisajja, alina omwana agw'ensimbu, batabula ddagala. Bakubire ku 75026000. Alina ebizibu eby'omubiri n'alina eby'omwoyo. Ate alina bya mwoyo na mubiri gwe totawaana. Naye abalina ebizibu mukimanyi omuddugavu ajjanjaba muddugavu munne. Ate temunyooma baddugavu bannaffe balina bitone. Abakyala abo ng'osobola obuuza jjajjaawo ekimuwangazza kozesa nkola eyaffe ey'abaddugavu kuba tuli baddugavu. Abakyala abagikuuka bali kooki eyo 75026000. Appointment si emirimu, emisango egiri mu makooti n'okugyewala byonna mukubire ku 75026000. Wonna w'oli mu nsi asobola okukuyambirayo. Mwetangire ate mweyambe. Njozaayoza balooya abasobodde okuwolereza mukyala Nambi, muwala w'omusajja we NRM Haji Moses Kigonga abalemedde mu buyinza. Ono ye yeesimbawo era ye yawaaba nti Nalukoola akalulu kano Nambi tagamba nti Nalukoola yamubba. Nambi yagamba nti akalulu kaalimu ebirumira
ng'agamba nti era mu ebyo ebirumira yali asobola okuba ateebereza nti yali ayinza okuwangula. Yafuna obululu 8,593. Nalukola yafuna obululu meka 1,600 ndoza zino ze polling station yezitalonda. Zezitalonda mu bumanyi sagala bigendamu. Kakati Bernard Namanya asinzidde ku Parliamentary Election Act section y'ekinana mu 2 nnyasi n'ey'ekinana mu 2 mukaaga C saako ne gyasimbuzizza mu Parliamentary Cap 107. Njagala okuyozaayoza mwenna abaagala enkyukakyuka buno obuwanguzi bwe tutuuseeko sibulabanga. Obuwanguzi buno lwaki mbagamba? Museveni azze atubba akalulu okuva ku mulembe gwa Besigye newankubadde Besigye nze nteeberezaamu nti kirabika baakiri mabega naye kankitwale Besigye agamba yamuwangula. Jjojjo ngenda kwogera ku byakaakati wano. Museveni yabba ba NUP akalulu yakabba naye enziba ebadde ekyasinza okubaawo. Nambi weebale kutuyamba era weebale kubeera mwana wa Nambi muwala wa Kigongo weebale kutuyamba n'otusetingira president egenda okusobola okututuusa mu buyinza mu nkole y'akalulu kuba tugenda kulonda Kyagulanyi paka kuwulira bubi. Ekyamazima nze sente natandika dda n'ozisonda okulonda kwajja ate akasente munange kagwamu ebizibu. Nyina akabokisi w'ensuula, nyina tiketi yange ya mirundi 2 genda na kudda. Oba okiraba ngenda kulonda Kyagulanyi okuuma akalulu sijja kusobola naye nja kumulonda. Ebbanga lyonna Museveni azabba akalulu nga bwati bwakola. Mujjukire bannayuganda, Museveni bwe balonda obululu butuuka eggulu ng'Electoral Commission eri Kampala ne butuuka ku bizinga by'Essese, ye waawulira wajja okusinziira okunyaga obuwanguzi bw'abooludda oluvuganya. Aweerezaayo obulu ne bwe buba buli ku lyato ne bwe bwetaagisa gendera mu helikopita bugenda. Kakati mu Buganda buli we babadde balangirira Museveni mumpulira bulungi, buli kaseera lwe babadde balangirira Museveni bamulangirira nga tebannaba kubala bululu bwe Wakiso, ne bamulangirira nga tebannaba kubala bululu bwe Masaka, ne bamulangirira nga obwe Kampala tebabubaze, ne bamulangirira nga obululu bwonna obuli mu Buganda gy'amanyi ewagenda omujjako era abatamwagala kituufu tebamwagala Museveni nabwaneetonda. Kati nalabye jjo nti yeetonze okwetonda kukkirizibwa naye Mukama Katonda yekka yakutwala. Fe abantu ba bulijjo ne Mukama Katonda mu Bayibuli tewali wasonyiwa. Nze nkibabuulidde tusobola omuganda tasonyiwa, omuganda akuddiramu bwe bayita abantu be Museveni bazaakola ensobi ffenna tusobola okumuddiramu naye ekyokumusonyiwa kiri walako nnyo. Museveni azabba akalulu, njagala ebintu bino mbibalireetingire. Museveni azabba akalulu k'abantu abavuganya abasobola okumujja mu ntebe n'amala n'avaayo n'agamba nti be baamubba naye nga kyakola mukiwulire. Era Nambi weebale kutuyamba n'otusetingira mu mateeka gye bayita president egenda otuyamba otugondeza mu mateeka ne bwe munaatubba mu kalulu ka protest vote nga tugenzere tumulonda mu kooti this time musetinze president kwe tugenda okusinziira onalifayinga akalulu owinyi ddole yanalifayinga bino ebintu byammwe kwagenda okusinziira onalifayinga akalulu nga bwe kyali e Kenya nga bwe kyali luddawa nga bwe kizze kibeerawo mu nsi za Afrika ndowooza kati mukyetegekere. Museveni bazze bamulangirira ng'obululu bw'osobola n'okwetikka n'otambula n'obutwala ku Electoral Commission kutale sente Enamboole baba tebannabala bululu nga bagamba tebunnatuuka ng'olwedde ye yakulembedde dda ku bululu bw'ekitugumu, nga yakulembedde dda ku bululu bwe West Nile, nga yakulembedde dda ku bululu bw'e Kalangala, nga yakulembedde dda mu bizinga yonna naye ng'obw'e Kampala kaakati bw'amala okutwala ekiseera kye bagamba ekikkirizibwa okulangirira nga tekirina kusukkibwa yeewa percentage atandikira mu 7 ye atandikira eyo mu 8 n'ayambala ddi lwagenda okukola ki okulayira atandikira mu 8 kati wagenda okutuukira wano ng'ebulayo akaseera katono nga bagamba okusinziira ku tteeka tulina okuba nga tulangiridde pulezidenti ssaawa 48 ssaawa oba 72 oba 48 mujja kumpabula okusinziira ku tteeka. Kaakati ebigenda okuva mu Buganda byonna tebirina kye bigenda kukyusa. Katonda yeebale nnyo abakatuliki bati bayimba Katonda yeebale nja kumwebazanga emirembe gyonna nja kumwebazanga obuteddiza. Nambi otukoledde ekintu era ekyo tuli kukikwebaza newankubadde
ng'oli ku ludda lukyamu. Muleke mbabuulire tuzze tubagamba nti abasajja b'NRM tebaliimu nsa, tebalina mpisa. Okubeera mu ntebe they can kill for power. Ekyo kyo bazze bakikolera mu kimanyi. Kakati gwe ne bw'oba wangula mu kalulu tebakkiriza ekkooti zaabwe bazikozesa nga bwe baagala. It is evident. Omanyi bagamba omuntu nti gy'okoma okuwalampa bakanyamugamba nti owaaye. Owempaka bwe batyo bamugamba owempaka bamugamba owaaye okunamye nti nze ayongera kwegaala. NRM ya mpaka efaananira ddala owempaka. Bamugamba owaaye ebintu byonooneka nti nze ayongera kwebamba. NRM kyeriko kati. Nambi kyakoze is a precedent. Egenda mu magezi kati agaliwo okutuyamba okujjako Museveni mu nkole y'amateeka. Kubanga kati ebyo ebyokulwana bibateekawo mbw ate wajjawo akajagalo be baagala obiteekawo. Kambalayirire kino ekintu ekikoleddwa buli memba owa NUP ali ku ludda lw'enkyukakyuka kisanyukire kuba kisetinze precedent ekisooka kankibabuulire. Nambi akalulu ne bakaddamu emirundi 50 egijja Nalukoola ajja kuwangula. Nalukoola first of all ye munnabyabufuzi agenda okusooka okukuba gavumenti y'NRM emirundi 2 mu bbanga lya myezi 2. Agenda kubakuba mu bbanga lya myezi 2 akalulu ne mukazaawo ne mugamba kaakiro tujja kalonda. Mutuwadde testing ground kwe tugenda okutestingira protest vote. Ate Nambi weerinde towola abantu wafuna kanaana ogenda kufuna 3. Ku buli polling station yakufunayo buli 2. Nalukoola newe mukazaawo emirundi 10. Ate muleke mbabuulire bane gavumenti eno ndowooza yasigaza bayaaye bokka, yasigaza banyazi. Kati kambabuulireko ekintu ekiri fani. Katonda gwe yawadde n'ennume ezaala, Katonda bw'akeera n'akwata omukono gwe. Ndaba Kyagulanyi nga asaba, ba Edi Mutwe nga basaba, ba Lubongoya nga basaba, Bagundi nga basaba. Tebakomye bukomi kuteeka bikolwa bya kutwagala nkyukakyuka mu nkola. Naye n'okusaba Katonda abawerekedde. Katonda abawerekedde. Oyo mwana Kyagulanyi erinnya lye kirabika ye Musa. Kirabika erinnya lye ddala ye Musa. Ye yajja okututwala mu nsi ensuubize. Mukimanyi Katonda gwe yawadde n'ennume ezaala. Kankibabuulire. Nalukoola yawangula akalulu. Electoral Commission ne yeesisiganyiriza okumugazeetinga. Nemala ne mugazeetinga n'alayira. N'ayingira Parliament. Nalukoola mpaka sente. Nalukoola agaggawadde. Bw'oyingira mu Parliament ne bakwata sente miliyoni mmeka 2 mmeka ne bazikwata ne bazikuwa. Mbuza kugula mmotoka. Nezo z'otuukirako. Singa akalulu kasazibwamu noddayo mu kalulu ne bagamba bino tobizza. Kubanga sigobera we gazetinga. Electoral Commission yeba yakugazetinga toyina musango. Kati zosooso okulya ze basooso kuwa zikubukala ate teziddayo. Ate teziddayo. Newe bakujja mu Parliament nga watuuka mu Parliament n'okwata sente n'ogenda mu banka neyewola ekyo kyemmanyi bwe kiri fetukulidde byabufuzi. Bw'otuuka bw'oti mu Parliament ne bakuwa sente ne baziteekayo ku akawunti bwe bbubu ne baziteekayo nga bakugazeetinze n'osweyaringa nga bwe twamulaba yasweyaringa in the presence of Anita Among inside the chambers ne Mukama Katonda agaba ebitone ne yagabira Kyagulanyi ekitone ky'amagezi yatugabira omukisa abantu abagala enkyukakyuka kuba tuli ku mazima. This time okulayira tekwali wabweru mu maaso goyo a presiding over Parliament olunaku olwalero. Kati mugenda kwegaana mutya akasente Nalukoola ne bakamuteerayo kakati kasita bakujja mu Parliament zino zo ziba zigenze. Nalukoola bwaddayo mu by-election because it was a by-election after the death of a representative. Now it is a by-election of a by-election. Bw'amala n'akawangula n'addayo nga bamwongera ebibiri. Bamwongera aba Nalukoola abantu babuulire bazowafuna mmeka. Njogerako 2 eby'emmotoka. N'omwezi n'emyezi gino omwezi gw'okoledde Parliament okuva lwe bagazeetinga. Akasente kalina okubaayo. Ne mu bitabo bamaze okuteekayo. Kaakati Nalukoola agudde mu ssente. Kama Katonda bw'akeera ku bakyala ku blessing abanange. Temutera ate oluusi kwekubagiza tumwekubagiza nyondoza mulaba Katonda nga yakutteko yongera kusaba. Nalukoola oba abadde asaba saala ki ate n'okubeera
omwerufu eri omukulembeze akulembera n'oba mugonvu nakyo kikuyamba just kumuwandako buwanzi ddusu n'otunulira bino ebireryamu simanya ssuubi baali mu ssuubi simanya baali muki ndi mukungu ow'ekitiibwa Nalukoola agudde mu ssente Nambi ne bwadda mu kalulu tasobola kawangula Nalukoola lajja muwangula ate nsaba Nambi bwe bagenda mu by election njagala ero demo waabe Nalukoola era omusinge nga bamaze omulayira afuneyo ku ssente endala kati mu kavuyo ako kooli mu kkola NUP ejja kuba emaze okubaaginga ejja kuba emaze okukwata akawumbi ka ssente ng'ekalina mu buvuyo bwo abantu abo ba Moses Kigongo kubanga ono si Nambi ono Kigongo nsaba okutegeeza ensi yabakyawa NRM chairperson Kigongo ensi yabakyawa inze nga ggwe ng'abaana bo bwe bali mwabali mu power fe bakitafe abatambuzanga ebigerere bagenda babanenyeza obululu mwabasuula eri ekituufu kambabuulire aba basajja basosoze balina be balya nabo ne be batalya nabo ekirala bino si byakulya byakulaakulanya nsi ebyo ebyokwagala osindika omwana wo naye ayingire mu paalamenti nkola nkadde abantu balonda busobozi ne bw'obagga waleeta gavumenti ebyo byamwalwana byakoma dda ekisooka situwabatumako kulwana ekyokubiri bwe mwalwana temulina kye mutukoledde mwerwaniridde era Mukama Katonda abawadde kakati naffe generation eyaffe mutuleke Kigongo bakukubye bakusabudde bakuteera bino abantu be bagamba mbu ate simanya Kigongo erererere temusobola kuwangula kalulu mu Buganda yabakyawa mwajoga kabaka mwajoga Obuganda mwatubba mwagaano tusasula sente za kabaka mwagaano zimuwa ate ku luno Museveni ne bwanakuba ne bwanagenda n'omwana we simanya pastress oba pastor asumba endiga ne bano ba pastor abalala abafere abamugoberera emabega nga bamubalako akasente n'abeera n'egundi n'omukoono akulira okutwala ebintu by'Abaganda e Bulaaya ayina monopolies z'okutwala emmwanyi bw'ojja yakyasinza okutegeera ebintu ebyo kambibabuulire bibakyayiza mukole ku nsonga ezibakyayiza ne bwe munajjayo Nalukoola abantu beekawempe bajja kumuzaayo kakati ekintu kikyuseemu ate Abaganda balina communication tebakaayana naawe Abaganda gwosinga okunyigiriza bamwongera mukwano kati kana akalulu by election egenda okujja is going to be what they call landslide eri yali soil erosion bwe tuba tugeza bigambo bya Luzungu that was a simple vote erosion twakola mu soil erosion katono kati eno bagenda kuba bagita landslide mudslide a serious slide victory mudslide victory mass victory yegenda okubeerawo muleke mbabuulire ebintu bye mukola ekisooka mufiiriza eggwanga Nambi waali kitunuddemu nkulaga olina eddembe lyonga Nambi okwemulugunya kubanga okwemulugunyako mu common sense gw'otaasobola kukozesa mu ntandikwa muwala Nambi twazaalibwa ffera abasajja b'eraale naye kusiigako kubanga ekyukakyuka Nambi ejjo olaba weesibye mu byekiyaye mukyala Nambi abakitaabo bajaze eggwanga kakati gwe oyinza okuba kale ng'olina by'olidde ebibbe naye si gwe obibbye walya bireete kakati mufo ky'okwegatta ku nkyukakyuka oli mu kugira mulimo gwa buli mwana eyazaalibwa mu famire y'NRM muli banaku bannaffe nga ffe abalya kakundi si ggwanga si banyankole nedda kakundi ak'abantu abasinga nga n'abamu bagwira si bazaale ba mu Uganda mu byobufuzi balimu nga bapaka si bali ku kyeyo omanyi Omuganda akugerera olugendo agamba omuggo teguba gwa nalonda guba gwa natema oba Nambi okitegeera kakati Nambi mwana wa Nambi weebaleyo ebyekisiru bye byewaloopye bituyambye mu mateeka okusetinga kye bayita president gye tugenda okweyambisa okujja Museveni mu ntebe kuba zaatubba leka mbabuuliremu abantu ba Buganda saako n'abantu ba Uganda abaagala enkyukakyuka Buganda yokka emala okujjako pulezidenti abalonzi obungi abali mu Buganda mwokka omanyi abantu bajja ne bagamba ekyo ekibiina kya Buganda n'olaba n'omusiru n'akugamba nze obwombo yita busiru mu Lubongo yagende yeesimbeyo waabwe ate mmwe bwe bamu abaali bagamba mbu
mbu ekibiina Kyagulanyi kya Buganda ate yasimbawo atali Muganda mu Kampala nti ate agende yesimba iwaabwe oba abantu abamu obusosoze bwabazaalibwa mitwe abantu b'ennaku zino revolution gye twetaaga eri tribal-esi eri religion-lesi age-lesi oba mukitegedde ebyo bye mwagala okuteekawo simanya Lubongo ya muki ate wayiswa mufumbira omusoga agende ebusoga ebyo bya kisiru revolution kati tekwatagana ku Bwakabaka bwa Buganda nedda Obwakabaka gye buli tubwagala era tubumanyi bufugibwa era twali bugwanyiza okubanga nze omu kubakkiriza nti Kabaka singa yabadde atufuga yalifuze bulungi okusinga bano banazze kulya naye kaakati bwe kibanga kyekiriwo gakye tusobola okulwagisa revolution gye twetaaga eri tribal-esi religious-lesi age-lesi time-lesi si byebyo mbw ate mujjukire edda lwalingi kolo buli yakwatanga akazindaalo ng'akubira enaalema kalwega mujjukire bantu baffe temutuzza mu byayita leka mbabuulire Uganda kati eyokyanga lutalo Uganda terina njawulo na lutalo bwe kibanga buli kaseera buli muntu atambula osiibula omwami wo nga tomusuubira kudda bwe kibanga buli kaseera ng'osuubira okubuuza omulamuzi nti bannaayo obwenkanya buliwa nga tasobola lutalo ki olusinga olwo lutalo ki olusinga lwe tuli mu ssaawa eno era temugenda mu kalulu bagamba mumanyi bwe munaalonda obubi olutalo lujja kujja waapi ani abakulimba ffe enkyukakyuka gye twagala first of all teri mu lutalo abali mu buyinza bwe basobola okuteekawo olutalo nze sikkiririza mu muntu aŋŋamba mbu tugende tutte gundi nedda nze njagala nnyo atubonyaabonyeza abe mulamu nze njagala nnyo omuntu yenna atubbye abe mulamu abirabe nga biyabba bimugendako asobole mu biseera bye nga agenda kufa okulamira abaana be nti mulekeraawo obubbi ababadde babbye nze sibaagaliza kufa nze saagala muntu abadde mu gavumenti nga munyazi kugenda kati saagala tumuziike nze njagala abeerewo tumukakase tumulageko nti generation eriwo teyali teyagala byabufuzi yali eyagala bikolwa yali eyagala kuteekawo structures abantu bonna bakulaakulane nga n'abayayimu njagala gavumenti ebeerewo eyeeyitanga jeno kati nga musiviliani nze saagala nze tosobola you cannot trap me into getting me to leka mbabulire abantu abali mu Uganda bannayuganda abasirikale abamu abalwanira mu Uganda bagwira bava Congo mu ntalo batugambako nti n'abatukuba emiggo mu Uganda ba Nigeria gavumenti si yagamba mbu abajja ne bakuba abantu ku street mbu tebagali maje ga Uganda gali ge Nigeria nga ge gatukuba kakati kitegeeza ab'amagye abalimu nabo abasinga ate abo abasajja abali mu magye bo profession yaabwe kutta okutta obungi bw'abantu bwasse abantu bapimye balina ne kye bayita headshot bwakukuba essasi mu mutwe eri mu magye bamubala nti waakabi era ye bamwawulako nti oyo mutendeke ekimala kakati abantu betwogera nabo si bantu omusirikale si muntu omusirikale si munno kakati luno lutalo wakati w'abategeevu n'abatendeke ebintu bye tutategeera sijja kubayita kintu kirala naye kankubuulire lutalo wakati w'abangi n'abatono abanyazi lutalo wakati w'abategeevu n'abatamiivu lutalo wakati w'abayaga n'abatanna bakugira bala abasajja beesiko banyazi obunyazi bwe balina tosobola bulaba muleke mbabuulire njozaayoza Nambi ekyokubiri okuvaayo n'olwana nga togamba nti Nalukoola yakubba because we have evidence we have evidence video eziri ezikakasa nti abaatabangula obululu bamagye kati ate kambabuulire omusajja gwe bayita leader of opposition saawa eno aliko musajja alabikirwa kirabika bwe tuba tulaba ba political gods kirabika naye yatandika okulabikirwa akalunga tekanabaawo leader of opposition yagenda ekawempe eyo nga bamugambye waliwo we babbira obululu abasangibwayo nga babba obululu baali baladisi basangibwa mu kiyumba nga bali mu kuteekateeka okubba akalulu ne bagamba it is a private property kyokka private property bataddemu emotoka za government because a government property is a people's property
leader of opposition n'ayingira ekiyumba mwe bateekeko okubba akalulu ne bakuba abantu emiggo. Museveni yagamba nga bakuba abantu ne bale Museveni yaddaye. Museveni kirabika ize kiri mashini kubanga Museveni baba batta abantu takiraba. Museveni yagamba mbu some small issues bamaze okukuba abantu abasongamu emmundu mbu there were small issues simanya biki twatangira ekinene abantu bali bagenda kulonda omuntu waabwe nakati bwe mukazaawo nebwe there is no amount of suppression, there is no amount of pressure je mwali mugenda kukozesa kusobola kubba abantu kalule kambabuulire mwamuke Buganda yabakyawadda wano mu Buganda temujja kuwangulawo kalule buneetonde emirundi 10 tosobola kuŋŋamba nti otubonyaabonyeza emyaka enegiyise tukwesonyiwa. Omuganda agamba tukwerekereza tukufiisa mu lulimi lwa bulijjo kati bagamba omufiisa n'omulaba bulabi. Tusobola balaba obulabi ne tukussa akasiiso kaba kuba kusiriikirira omuntu n'akutunulira bwati n'oyingire wantu n'ogamba alo ne watabaawo akuddamu ekyo kye bayita akasiiso. Okukussa akasiiso tekitegeeza butoyina kye watukola. Abaganda balina ne gwe baasikiza embwa bamugaana okuyita eruweero ne bagamba nti ku bintu bye yabakola nakati bakyajjukira okulumba kw'olubiri ate neeyagaba amagezi ku balumba olubiri naye ebifaananyi weebibi. Abaganda abasirika busiisi ne bagamba gundi yatukola kino kale katumulekere Katonda kubanga Abaganda kitegeeza Abaganda ba Katonda. Abaganda lyekali eggwanga erina direct translation that we are brothers, we come from the same family like God. Bana abalala bachwezi abalala batembuzi bachi akali kakubulire that is our culture zirange size davireta sibyogera ne bugamba potera. Yeah, I'm very proud that we are related to God. Wemate mukibanyi now someone who is related to bachwezi is free to say whatever they say. Akati kambabulireko mukyala Nambi webale nnyo kutusetingira president mu mateeka egenda okutuyamba okwamula Museveni ejjogo mu bwaddamu okubba akalulu ka Kyagulanyi. Webale nnyo okusetinga president nti tubagenda kutandika okulamula nga bagamba as we refer to the case between Nambi and Elias Luyimbazi Nalukoola, it was determined that obululu bwe buba tebubaliddwa busobola okubaako kye bukyusa. Bino Museveni byabadde tabala bululu bwaffe obw'omu Buganda ewasinga abalonzi abangi nga n'abasinga baava mawanga yonna gye baava ne bakuŋŋaanira mu Buganda ne beewandiisa mu Buganda ne baggala enguudo ne batandika okukuba abantu n'okuteekawo kafyu ne bateekawo ebijambiya ne batiisa abali abakadde okugenda okulonda ne bateekawo abasajja ab'emmundula bekiri essembabule ne batiisa abantu bo ne bawamba ne bagula emmotoka ku ssente z'omuwi w'omusolo ne batandika okusomba abantu biwedde. Ekyo Nambi kyokoze obuwanguzi bwa ekitiibwa kya Mukama ekitiibwa kya Mukama. Kaakati mu kalulu akaddako Kyagulanyi bwe yali ava mu musango guli ogwasemba abasirusiru bagamba lwaki yagujjeeyo ab'NRM kyabaluma. Bobi Wine Okera n'agamba nti omusango ngujjeeyo sigenda kujulira kyabaluma kubanga mu bufere bwabwe balina akazannyo kaabwe sengavudde mu ngazemu. It is a cycle. Bakukuba ne bakulemesa batandikira mu kwata mu nkalala z'abalonzi bazikwatamu ne bateekamu emizimu. Buli kintu ky'NRM kirimu emizimu ghosts. Kakati emizimu egyedda zizza okutereeza ebyasoba. Obululu bwa Uganda bonna buli kaseera katuuka emizimu gikomawo ne gijja ne gitabangula akalulu. Ghosts everywhere. Batandikira mu kukyusa nkalala ne bateekamu ghosts. Ne bateekateeka judiciary ne bagobamu liberal judges ne babakendeeza ne bateekayo abaabwe abasomera ku ssente z'omuwi w'omusolo abasomera ku scholarship za gavumenti. Olwo nga beetegeka nti bwe kinaabaawo ne bategeka ba group of lawyers abali ba ssente ne babapangisiza ewa Sudiiru ne babasuza eyo babateeketeeke nti singa omanye NRM egenda okuyingira akalungu egamba singa batutwala mu kooti tukola ki. Ne batandika okukyusa abantu abali liberal mu diplomatic missions ba ambassadors baani ne bawa special missions ne sente kubanga bagenda mu kiseera kya kalulu. Eyo yonna strategy kubanga be bali mu power. Basooka eyo ku embassies ne babaako bye bateekayo ne batandika okutiisatiisa eggwanga. Kaakati ebyo byonna bwe bamala okukola installation zaabwe ne baliriizinga amagye ne batandika deployinga ku buli busozi
buli ewali akasozi akasobola okulaba ne bakwekayo emmundu bajjako amasannyalaze ekiro ne bayisaawo emmundu ne babiteeka eyo ne baddira obusajja bambi bunaku bunnaffe obusirikale buno obusirikale obwaddugala abasirikale bambi abanaku tebakyalina babbulaaka ababbulu mujje mbeetegereze bati bapapa omusana gwamwokya busajja bwattu ne babuwanika ku nsozi olwo tugenda mu kalulu ne bakweka eyo emmundu nga babaze pulaani zonna bwe katulema okubba tuyina okubanga tusobola okwewozaako mu bitebe by'amawanga amalala olw'enguzi n'etambula omanyi neyo mu nsi z'abazungu waliyo abafere ababbi bwe bakimaliriza baga singa banaatutwala mu kkooti tugenda kukola bwe tutebe Kyagulanyi yabigwamu ne bamaliriza ne bagamba kaakati ekisembayo ne bagamba kaakati alangirira okulonda alangirira awangudde singa akalangirira nananagira nagamba nti the winner of the president's election by majority is Robert no Yoweri awo ngamanya nga kiyise Robert no yowe awo ekintu kikoze eki kiyise nga tebanna bagenda mu kalulu basooka ku making sure the electoral commission bonna abalimu bava ku kyalo kimu. First of all tebava mu region yemu kweyo mu region bagendayo bugenzi abali sawa ena abatufuga bamanyi okwepulesinga bamala emyaka gino 5 nga bepulesinga gwegende eno kati mwe mubeereyo nga muli baavu munoonya mmere ya leero eno bo bapulesinga ba returning officer mu buli kasonda bwe bamaliriza be bali ni charge y'okkuba obululu batulagako buno ne basigaze boxes zino buli kimu bakikola kakati bwe bamaliriza strategy esembayo yeyo okukwata obulenzi obutalina mpisa ne babukanyuga abantu butandika okutiisa aba ne bateeka basooka bijambia bafuna obusajja obutalina nabanganda mu byalo ne badira kwe bajje eggulu ne bakasindika ehoyima ke bajje ehoyima ne bakasindika enakapiripiti ne butandika okutema abantu ezo strategy kasita bazimala nga bayita bakadazi baabwe nga baba wabu pisto mu buteeke wano kakati ne bakada ekyaleseza guno oguteeka bakada beenali mbona be bawa pisto buli gwe bagiwayo bava mu kalutagizaayo kati bazirina ate abamu bagenda babuuka kati baatya bagamba ne pisto twakawa abantu mmeka tubakangemu bazireete betukuttemu tubabonereza abalala balabireko kubanga nnyingi nnyo mwazigaba mulabawa ebyo byonna bwe biggwa ne batandika emiggo ne bayiwamu amafuta kati awo ke kaseera k'obubbi ba businessmen ne bavaayo omanyi mu kiseera buli rigimu ya kiseera kyakalwe ina abantu begagawaza mu NRM bajja bagagge sente bazikweka kubanga strategy endala gyesibagambye bagenda ne mu nsi gye bakubira sente ne bakubayo sente zaabwe ezina siriyo nambe munosanga obuwumbi 10 nga bonna bwakeetaano nga keetaano kamu bakabalamu obuwumbi 10 omba temubirabanga sente zijjanga zina siriyo nambe banaye Museveni ne rigimu ye mutubbye mutumazeeko emirembe fe tuwagira nkyukakyuka ekyamazima kambabuulire I kanka capital am for change enkyukakyuka gye njagala ku bifo by'obukulembeze emiliyoni 2.7 elective positions mu Uganda ziwere emiliyoni nga 2.7 ebifo ebirina okulondebwamu abantu singa tuba n'abakulembeze emiliyoni 2 abala ne bagabana gira emitwalo 7 egisigadde ku buli mutendera doctrine kwe tutambulize y'enkyukakyuka tegamba kukyusa bwa president doctrine yegamba ebintu byonna byafa owero si yeetaaga okukyuka obulamuzi bwetaaga okukyuka amateeka geetaaga okukyuka kakati mubalaba bazze batandika okwetonda mawo kati buli kigwawo nze sibiwagira kati oli minister wa justice kinga toli just gwe kennyini tomanyi biddako oli mu ministry oba ministry chovola ababayisa baba wa basirikale ne museka kumbe baba wadde basipai buli kyokola akasimu kaabwe line muina za Uganda Telecom tekyali nawo ne muina 071 buza abasirikale bayinaki kubanga je basobola controllinga ye yaabwe kasa privatization yajja bino ebisigadde n'ebyuma n'obuyaye bwe bayina go batuma ekyuma ekirondola agula fake ngajjagira kati ndoza mwatandise okubuka tuwuliriza ono amakomera muina matono bana Uganda be balikeera ne begugunga ne bagamba tubikoye temuina we mbajja basibira olwokuba nti abasinga abali mu government mu busirikalo muli batemu ndoza Victoria yena atumira kiriba kitta bantu
nga bwe mukuba bwe mukanyuga naye you be overwhelmed mu let me tell you mu majomo tulinamu bakojja abaffe bajjajjaffe tubalinamu bakitaffe tosobola kumubrain washinga n'otuuka okumwerabiza ab'eŋŋanda ze kizibu kakati akakundi akabatono akali kuje muyita high command betwalaba abaali batudde entebe awo abatawera 1,300 high command tekitegeeza nti gwogenda kukwata emmundu bajjeno batono nnyo abakyalina amaanyi bakaddi agasobola okugenda ku front ne bwagenda ku front asongayo ebiri n'akoowa n'anywa amazzi ate abasinga olw'okuba banyaze eggwanga baamala dde okuteeka ssente zaabwe ku show account bwe byonooneka ajja kuyitawo anti mwazimba enguudo e Congo bajja kuvuga badda Congo kati bajja kusinziira Kinshasa kulira baazimbayo n'ebizimbe balinayo n'ebibuga bajja kusinziira Kinshasa beestablishinge campusi zaabwe nga ba warlords batwala ebyokulwanyisa ne batandika obigesa nga biri ne babikweka eyo just in case contingency plan ng'abantu baganye okubalonda naye ne bwe mukola ki ezo emmundu zikoma ebyo ebimundu bikoma n'olwekyo akalu k'omutiibwa Erias Luyimbazi Nalukoola ab'enkyukakyuka temukaaba Nalukoola temumukaabirako Nalukoola bwadda mu kalulu ajja kawangula nga bwe mwali mukirabyewa nga mwagala okutegeera nti akalu kono nikomanyi Katonda alina abantu alina engeri gy'alondamu abantu be Katonda alina engeri gye yalondamu Bobi Wine okuba munnankyukakyuka mu ngeri abantu gye bataategeera bamuyita omuyaga ne bamusibako obusiyazi omusajja yawasa ne bagamba biki okusabaasaba kati nalabye byabagudde bannaddiini teri campaign ku butuuti Bobi Wine yatandise okusaba ng'akwata kifo kya maaso awo ng'abantu bamwagala omukulembeze bw'atuuka nga bakuba enduulu owaffe wuuyaze abamu aba Buganda eyo n'okumwogerako basiba feesi mitaafu mugimanyi wano bagiyita batya ensaamo basiba ensaamo wano mu feesi n'amera layini ng'ayogedde Elijah Kyagulanyi naye ne bootamwogerako bafaaza bo nga bamwogerako kakaddageeza okulaba nga bagamba mbu bannaddiini batudde ne bagamba teri campaign mu kimu kyaki ani yatandika campaign mu kyaki Dala abasajja bale baagala obuyiza buli kaseera baleetawo akabadi akapya kakati abaabwe babadde bakozesa ebbanga lyonna be balya nabo ssente omanyi ababbi ba gavumenti bakozesa basumba b'abalokole balina akawunti seze eza NG ezitagibwako musolo ze babba abazibaterekerako ne babawaako kaati mwe mubabuuza abasumba b'e Uganda mu ebyo ebyekisiru byabe bali simanya Joint Interreligious Council buli mubbi ali mu Interreligious Council buli abba ettaka ly'eddiini bali eyo mu Interreligious Council mubanoonye buli muyaayo omunyaguluzi mu ddiini ayambadde eggandulo okunyagulula abantu ali mu Interreligious Council byakifere bintu byakiyaaye kyova olaba Saabalabirizi omugenzi bambi yali yabigaana mu Interreligious Council egandula bwe lijja kakati babuuseeyo teri campaign mwe campaign z'endobolo nga muzikuba campaign kitegeeza ensi yonna eno byabufuzi ne Mukama Katonda byabufuzi bwe bagenda wano of recent obutuuti bwa mumbadde mu bukozesa okuvuma bannabyabufuzi ab'oludda oluvuganya abalokole olaba omusajja n'atuuya n'empalaata obufumbo bwamulema avuma Kyagulanyi avuma abantu bankyukakyuka naye kennyini nga yeerabidde nti akyali mu bisooto obwo obusente bw'osonze simanyi ozimba kkanisa ya Mukama Katonda gye simanyi nti ayinza n'oggirinnyamu ogikyalamu bukoma kuba gavumenti z'abayaaye kasita emala okukozesa omaze okubuulira abantu bonna kikyaki bakiweddemu oyo akulyawo okumpi yalina ekikyaki yakizimba na mu luguudo lwa Northern Bypass akulyawo okumpi Bumuseba Mwevuma simanya Ssennyonga yakizimbawa kakati awo wonna wajjula abayaaye eri waggulu waliyo mbizaayo wano wansi okuba ebigere bitono waliwo onokozi yani wano Mujungute oba muyita Mujungute ali awo owa Soroti wano waliwo Ssennyonga bodda waliwo ne yasaba emmotoka mungulire Range Rover artist oyo kale esente abantu alina osobola okuwulira nti era kye yakoze naye ate era nabyo era byebyo bwetegereza nnyo ekirimibwa mu kyerego osobola okumanya ssente gyazijja nze siraba nk'omukyere gukuumibwa magye makkati waliwo Seeka yasagala Seeka yagamba nti Seeka yagamba waliwo Seeka w'Abasiraamu yagamba
anyumirwa nnyo atuuka neyeegomba atamanyi n'agamba yi Mukama Katonda yamuwa ekitone ky'obutamanya kubanga mazima bw'oba tomanyi weebaka naye bw'oba omanyi ebintu n'engeri gye bitambula mu ggwanga Uganda abamawulire ng'oggyeko kati abakozesebwa buno obuyanga obwakajja naye ffe abamawulire abali ku ddaala lya investigative ebisinga tubibayi bunnange waliyo pasita alima obutungulu obwenkana emboga tungulu kamu kanene kaliga emboga naye obuziba mumakkati mubaamu kyomo omuceere ogutambula kati bwetuukayo mu faamu wakati aba AK47 be baguba enkwale be baguba obunyonyi obuli omuceere oba bakuuma ki wakati awo waliwo omuddo ogw'enjawulo gwe bakuuma Kaba Katonda yawa ababbi be Uganda kati mumanyi bwe bagambye muteri kuba campaign mu church teri kuba kambabuuze mmwe Kristo gwe musinza yagenda wa mama we yamusanga abuulira wa yali abuulira ki njiri ya Katonda bwe yeefuula omwana najja alabe lwaki tuwonoona azuulire eddala lwaki buli watuwa ebiragiro tutubikwata yagamba ki yagenda okulanga amateeka ge baatuwa mu ntandikwa gaali mangi ne tugasobya yagamba kati ebiragiro nyina bibiri mwagalanenga love your neighbor as you love yourself kati ojja olaba omusajja asosola mu bantu kati olwamaze muleme kozesebwa nambi okozeseddwa naye ate Mukama Katonda engeri gyali wamu n'abamukkiriza bakukozesezza nga tebataddeeyo common sense otuyambye weebale nnyo for setting a precedent kakati ki kyensembyayo nsembayo nga mbakubiriza mu by-election ejja weeka atatambula kulula eyeewalula goberera ow'omuggo mutemera omuggo genda olonde Nalukoola tolonda actually Nalukoola londa protest wakanya ebyekisiru ekooti byekoze protestinga ng'olaga obutali bumativu leka Kawempe efuuke a training ground for the protest vote leka efuuke training ground for the protest vote nambi weebale nnyo weebalege kusetinga tuli kujjukira era n'abalisala emisango emyaka 20 egijja abalamuzi abali basi bali banguzi baloya mwe mulidde akammwe kubanga okwolereza NRM kigonga akasente akalina baludde mu power bw'aba tadda basasula mugenda aba sente ze banyaze muzimanyi obungi bakolawa bayina faamu bakola ki balunzi bakola ki Museveni agamba Nalunde nti nakola ki epower aje yambisa solo kutunda yawo kunte naye bana abamwetolodde bana abasigadde bakola ki faamu zazirundirako tumanyi zaali zaani nga tannajja tukimanyi faamu ti eyejini yali yagundi ne bano bannazze kulya bajjeno jenizi nabo bayira zifaamu ezitakoma abantu ba bulijjo beeryankuta mu mizigo ebwayise kati abantu bebwayise n'obusungu bwe mulina mu bulage nga mu protestinga mu kalulu okuprotestinga okwaffe kwe kuno okwaffe zukuka yamba kati esobola genda olonde tambuza information kati bagambye mu waliwo campaigninga ku lunaku ekawungeezi ng'okulonda kwanca tujja genda okulonda mu kalunga twesiba ne solo tape ku mumwa toyogera tuula wali ne bakanga kuuma akalulu kati Nalukoola kubanga yebadde training ground yesoose eya protest vote yenze Emmanuel Kankaka Peter eno media choice guno omukutu gw'abantu bw'osiima emirimu gye tukolera nkolera ku 7284559 osobola okumpabula oba okumpagira siyinza asoose okwogera ku bintu bino n'abasinga mubimanyi okunsinga munnyongere ku magezi nfuuke eddoboozi lyammwe nsembayo mbagamba nti mukyala Nambi senga mukooti awonye ekisiraani kye kigenda okuyambako bw'oliba osobodde okugendako ewala kubano Nalukoola omukisa yagufuna dda Nalukoola wa senga mukooti ali ku 702 0750 20 60 00 750 mukyala Nambi yitake wasenga mukooti akuwe ku mukisa ogende kabeera maide eyo kuba olina eddembe okwesimba wonna w'oyagala ojja kusobola engeri kitaawo gy'alina ssente ng'alina n'amaanyi agasobola okukwata mu kkooti ojja kgenda ewali BNRM banno naye wano wagaanye omukisa naawe okkirizanga ne senga mukooti talina bwabifuula mugasaba akuwa omukisa ogende eri 7502 60 yenze Emmanuel Kankaka Peter mbasibudde mweraba
In the land where the Nile flows wide, stands a man with the truth as his guide. Pen in hand and courage so bold, fighting for justice for the young and the old. Peter, the people's defender, breaking the chains, a fearless contender. Through every story, through every fight, you bring the oppressed into the light. From the slums to the halls of power, you stand tall in the darkest hour. No pride can silence, no threat can shake the voice of the poor. You'll never forsake. They try to scare you, they try to hide, but the truth is your weapon, your honor, your pride. Every byline, a step towards change. Every headline, the oppressed reclaim. Peter, the people's defender, breaking the chains, a fearless contender. Through every story, through every fight, you bring the oppressed into the light. They try to scare you, they try to hide, but the truth is your weapon, your honor, your pride. Every byline, a step towards change.